warzuqna ittiba'ahu ongabire n'okubeera nga mbigoberera n'okubyekwatako n'okubikola warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila ebikyamu ebitali bituufu obubuze bundagire mu mbeera yaabwo nga bubuze era nga bukyamu warzuqna ijtinabahu ngabira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga oluvannyuma lw'okubumanya mbwewala wala taj'alahu multabisan alayna fanadilla Allah tonfaananyiriza bubuze nga al-iltibas okubeera nga obuzaabuzibwa ku mbeera wakati w'obutamanya butuufu bwa kituufu na bukyamu bwa kikyamu wala taj'alahu multabisan alayna tobikuula ebituweekako oba ebitubuzaabuza fanadilla bwona obitufaananyiriza tujja kubula edduwa ezo muganda wange ozeetaaga n'endala gyeziri naye ezo nnya zikumala zonna oyagala zaati ezo nnya zikola zitya onoozikwata nga tunoonyayo n'endala insha Allah kale obudde engeri gye bufaanagana mukkirize tugendeko mu bubuuzo buno butono bwe tunaaba tusobodde okumanya tujja kubwanukula insha Allah saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwaffaqe eri ebituufu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Bukutti. Ndowooza ojira okugadde waawe leero batabuse ddoboozi lyo tuwulire yazaala omwana omukyala agatiziramu naye n'azaala omusajja agatiziramu n'akwanga sibitegedde bisome mpulire waliwo omuntu yazaala omwana atali omukyala agatiziramu n'omukyala oyo n'omwana ogwazadde naye n'azaala omusajja atali kiramu n'afa ngamugatta ennaali olekya omwana gweyaleka muti baali akapasiwalaata nosiina gaalubiidi leero tusuubire nti abuuza musajja Faru lwaki toyambako ku ssemayiri oyo okusumulula ebintu ebyo ne bwe babyetaaga kuluma ojja kubiruma njala kukatingako ku sawundi eyo eva ebweru Inshallah. Mukuba keetaaga kaluma mu kalume
waliwo omuddu yazaala omwana mu mukyala atali musiraamu. kirabika nti omwana gwe yazaala muwala, yazaala omwana mu mukyala atali musiraamu. naye n'azaala mu musajja atali musiraamu. omwana ono musiraamu oba gwa muzaala tulabye ng'oli musiraamu, oba eyamuzaala alabika nga musiraamu. bwe wamuzaala mu mukyala atali musiraamu ye n'abeera musiraamu, tekiriimu muno teyatubuulidde, yabuuziza ekibuuzo oba omwana ekisooka yamuzaala halalan am haraman. awuno tekiri yaddeyadekaawo. olwo omuddu eyazaala omwana mu mukyala atali musiraamu, ekisooka yamuzaalamu nga yamuwasa oba yamuzaalamu bwatyo bwatyo mu mbeera ezo. tutwale kiruwa tutwale teriyo babawoowa abatali basiraamu, tebabawoowa babeera bubeezi nabo. iya tunatwala nti yamuwasa, bamutwala nti yamuwasa atya mu luganda lwawa mutumutwala nti yamuwasa mu luganda lwawa. yazaala mu mukyala atali musiraamu mu ngeri ey'obwenzi oba ey'obutambuze, n'azaalamu omwana, kirabika ng'omwana oyo wa buwala. ekisooka omwana ono la yuhsabu alayhi, tamubalibwako. omwana ono tamukola atya, tamubalibwako, tabalibwa ku taata, tabalibwa kwani, tabalibwa ku taata. alladhi adinu bihi rabbi, wekubeera nti waladu zina, omwana w'obwenzi tabalibwa ku kitaawe. omwana w'obwenzi tabalibwa ku kiki, tabalibwa ku kitaawe. naye bwababa nga bagambye omukyala yennyini n'omwami naye n'abikkiriza, omukyala naga nti ono wuwo, naawe n'okkiriza nti wuwo, oli wa mwana wo. naye n'azaala mu musajja atali muki. ekyo nkyogedde wadde nga mmanyiniza bayina talabatul ilm, nga naye eviira ddala waggulu mu bawalimu be basomako, bawalimu be tusomako nabo bakiinamu controversy. abaffe omwana ono ow'obwenzi azaalibwa mu mukyala atali muwoowe, atali muwase, abaffe abeera waani? walimu abamu bamubawa bwe babanga naddala Imaamu Ibn Taymiya, naddala bw'abanga iniddaahu azzaani, omwenzi bw'agamba nti mwana wange, n'omukazi n'agamba nti wuwo, bamumuwa. amma abalimu abaala bagamba nti obwenzi tebuvaamu. hadithi gye bagamba nti walilahir alhajar
omwenzi avaamu na ttaka omwenzi mu bwenzi bwe avaamu naki avaamu na ttaka bimaana tavaamu na kantu viirayo bwereere ekyo kyagalamu ebintu Allah obusiraamu bye bwateeka ku mwana naddala kuggwa muzaala mu ngeri eya haramu obusiraamu kyebwabuteekako kyabuteeka ebintu nga biruma omuntu bisobole okukugobayo oleme kugendayo bw'ogenze kunolayo mwana nga kiruwa ng'ekyo ogati osiwo kiruma ng'ate gwo gati bwani bw'oba oyagala omwana owwo genda omuzaale muki genda omuzaale mu halaali. Ekyokubiri okubeera nti mwana wattu obeerawo bw'abanga tingoona omuwala n'atuuka okufumbirwa ogati tuula wali sibojja omugaba kiruma ekyo kyolaba okiraba ng'okusaaga tojja kukola kutya tomwinaako wilaaya tomugaba abalala kabakole batya abalala kabamugabe eyo kyolaba nakyo kiruma bw'oba oyagala omwana ow'okugaba naawe otule mu ntebe nga taata naam ogaa nti nkufumbizzwa muwala wange eyo omwana muzaali muki owala muzaali muhalaali. Ekyokusatu ndowooza kyekiro ekigenda kuno nti ebibye tolinaako oyagala byakufunako takusikira ebyo biruma naye birimu obulungi buki bulimu obulungi bunene nti mwana wattu omuntu akola atya omuntu yettanira okuzaala abaana ng'abazaala mu ngeri entuufu. Kaakati naye n'azaala mu musajja atali musiraamu era naye tebamuwasa kyetubatutwala nakyo era naye yakola atya. Hadithi egamba nti omwana wa haramu wakusatu ku babya ababiri waladu zina sharru thalatha waladu zina sharru thalatha wa fi riwaya idha amila bi'amali walidayhi omwana wa azaliwa mbwenzi naam wakusatu ku babya abasatu naddala singa akola enkola y'abazadde be abameka singa akola enkola y'abazadde be ababiri olaba obutambuze naye bwe bumulondodde naye n'azaala mu musajja atali muki atali musiraamu kaati n'afa nga mugagga omwana yafudde nga muki nga mugagga emaali ye nkole ntya ntalina nnyina bw'aba alina nnyina amukoleki nnyina amusikire n'ab'eŋŋanda za nnyina amusikire atwale ebugagga n'ab'eŋŋanda za nnyina taata tolinaayo. Omwana gwe yaleka mulenzi si musiraamu omwana gwe yaleka mulenzi si muki si musiraamu era naye bajja mmuwa kubanga wano tosuubirayo nti waliwo agenda okugaba emaali eno mu shariya. Omwana ajja gikirayiminga fast oyagala tokola otya toyagala ate era ne bannyina bajja gikirayiminga gwe gwoba ovaamu girekere abaki girekere bali nasalullah alafu alafiya. Omusiraamu awasa atali musiraamu gweobiwuliddemu ebyo okuwasa nkibuzo bwebi kati gwobijjeewo. Allah tumusaba atugabire okulongoosa Allah tumusaba atugabire okulongoosa n'okukola obulungi. Naye
njagala kubagamba ekigambo kimu oba bibiri ku mbeera ezo ze mulaba. صلاح الآباء يدخرها الله للأبناء. abakyala n'abaami mmwe abavubuka abali wano, obulongoofu bw'abazadde Allah subhanahu wa ta'ala buterekera ezzadde lyabwe. aslihu, mulongoose obulongoofu bwammwe Allah subhanahu wa ta'ala ajja buterekera abaana bammwe nabo bajja bufunako. والعكس صحيح, n'ekyennyume kyabyo nakyo kituufu. obwonoonefu bw'abazadde n'abaana bateekwa obbusenako. byonna bye tukubanga tukola tubaliremu abaana, byonna byokola baliramu abaana. n'abazzukulu ate bagenderamu. salahul abna yaddakhiruha Allahu li salahul aba'u yaddakhiruha Allahu lil abna. obulongoofu bw'abazadde Allah buterekera abaana baabwe. ayati ziringa 3 aya y'omu suratul kahfi, omwana Khidri bwe yatta Allah yamuwa obubaka amutte aleme kukula kunakuwaza bazadde be, naye ensonga y'abazadde be bulongoofu bwabwe. era Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga nti agenda mumuwanyisizaamu omwana anafaanana abazadde. basuratul kahfi. noderi mukisa eya Musa ne Khidri. atobadde Islam kifo kya Kahfi. aya yankaaga ya kinaana, aya ya kinaana. bino byegendereze byaffe Allah subhanahu wa ta'ala yabiteeka mu Qur'ani muno. Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti qisasul Qur'an siza kunyumirwa bunyumirwa. ebyafaayo ebiri mu Qur'an, emboozi ezo ezirimu Allah batatunyumiza bunyumiza. wabula laqad kana fi qasasihim ibra. ebyafaayo byonna byosanga mu Qur'an birimu ebyokwebuulirira. weebuulirire nabyo bw'obanga olina amagezi agategeera. ma kana hadithan yuftara, si mboozi ezijingibwa obujingibwa olina n'ajinga emboozi n'ateekaawo. la, wabula emboozi z'omu Qur'an zirimu ebigendererwa binene bya bbeeyi. naye Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti fantalaqa, wansi ku aya ey'ensanvu ne batambula basajja battu Khidri ne Musa, bombiri bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu. asanga gulam ye mwana omulenzi atanneeroterera, myaka 9, 10, 11, 12, 13, oyo ayitibwa gulam. oyo ayitibwa ani? ayitibwa gulam. faqatalahu, n'amutta. munne yamunenya, Musa yamunenya. emuga nti aqatalta nafsan zakiya,
osobola otya okutta an innocent soul? Otta otya omwoyo ogutalina kyonoono? Omwana omuto aba takola atya? Aba tavunaanwa. Akatalta nafsan zakiya omwoyo ogutanatandika kuvunaanibwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kale naate oluusi senga wabeerawo ensonga omwana senga obadde omuvunaana bighayiri nafsin, senga oba abadde alina gwasse n'omutta lwekyo, kyandibadde oba oliawo kale naye ono talina musango gw'oyinza kugamba nti kwasinzidde okukola kutya okumutta. Era mukama nti lakad ji'ta shay'an nukra, okoze kibi kyokoze kitamwa. Lakad ji'ta shay'an nukra, wakoze ekyasoose naye ate kino kisusse obubi. Wakoze ekyasoose naye ate kino oyiseewo. Naye ng'abayizi bwe batera okubeera n'endagaano wakati waabwe n'abasomesa baabwe, yamukyukira bweba nti alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nzijukiranga bwe twali tutandika olugendo, bwe wadde ojja gye ndi wanga nti hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Nimbaako engeri gye twakakkaanyizza, fala tas'alni an shay'in, twakkaanyizza teri kumbuuza. Naye ate buli kyekola obuuza, naye byekola naggambiddewo olubereberye tojja kusobola bigumiikiriza, kubeera wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Gwe byotalina okumanya onoobigumiikiriza otya? Byonna ku byeŋŋenda okukola tolinaako kyomanyi. Lam tuhit bihi khubra, tolina kyomanyi, wabula bujja kukusookinga buli kyekola ng'ogugumuka. Era okomekereza obuuzizza, yamugamba nti bwenzirawo okukubuuza ku nsonga yonna ng'ongoba, in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibuni qad balagta min ladunni udhra. Kuwadde ekisonyise wenzirirayo okubuuza ng'oba bugobi. Nga tugenda ate yamanyi kyakyakola ebyo ebinene. Naye oyo yatuleese ku aya ey'ekinaana, bwe yali enjawukana yaabwe yetuuse yamugamba nti ngenda kukubuulira by'otaasobodde kugumiikiriza lwaki byabadde bwe bityo. Yamugamba nti amma al-ghulaamu, ojjukira omwana gwe twasse gwe nasse, ensonga eri emabega w'okuttibwa kwe, fakana abawaahu mu'minaini, fakana abawaahu mu'minaini. Abawaahu abazadde be bombiriri, abazadde b'omwana oyo bombiriri, bazadde balongoofu kuva dda bwe batyo bawangadde. Kaana, ennyukuta ya kaana yufiidu lmudawama, mu Luwarabu eraga okugenderera kw'embeera. Wa kaana Allahu ghafuuran rahima, tekitegeeza nti yali kati takyali, wabula kitegeeza nti bw'atyo bwe yali bw'ali era bw'akola atya. Kakati wa kaana abawaahu mu'minaini, abasajja abazaala omwana oyo bakkiriza, naye omwana waabwe ensonga eri emabega w'okuttibwa kwabwe, fakhashiina an yurhiqahuma, omwana oyo gy'abadde agenda irhaq kwe kuvubuka kw'omuntu. Ekiseera omwana wabeerera n'amati n'amaanyi, wabadde agenda okufuukira okufuna amaanyi akule, agenda kubeera nga akula naye ng'alina ebitendo bibiri. Ekisooka tuwuyaana, abadde ajja kuba kiwaji, tagambwako, mukozi wa byonoono, tuwuyaane. Naye gw'omanyi omuntu agezaako okulongoosa
tugeze nti omusajja n'omukyala bagezaako okusaala omanye obulumi bwe babeera nabwo nga balaba omwana nga tasaala mutowuyani kiruma omuntu agezaako okulongoosa okulaba obujeemu ku mwana we ekyokubiri wakufura abadde ajja kubeera muwakanyi mu bukulu bwe abadde ajja kubeera muti fa aradina Allah yagadde okubeera nti ono amugjawo wetegereze ebyo ayubdilahuma rabbuhuma olaba nti bakyazaala sekulima bano bakyazaala fa aradina ayubdilahuma Allah yagadde abawanyisizeemu ono amugjawo ate abawa omulala bazaala omulala naye gwe bagenda okuzaala bwayagala okubawanyisizaamu rabbuhum mwezi waabwe khayran minhu asinga ono gabajjeeko mu ngeri ezi zakatan mu buyonjo bw'omutima buluŋŋamu qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dassaaha zakatan ayandi ajja okubeera Allah gwajjo ayagala kubawanyisizaamu anaabeera ku buluŋŋamu nga bo ekyokubiri oli abadde ajja kubeera nga simuwulize kubo tuguyanan naye ate ono wa aqraba ruhuma Allah ayagala kubeera nga abawa omwana bwanaavubukira nga bo banafuye nga betaaga omwana omuwolize Allah ayagala kubawaamu omwana anaaba omuyitirivu w'obusaasizi kubo tonakuwalanga nnyo nga Allah omusiraamu bw'oba ogezaako nga Allah akugjeeko omwana ng'akyali muto kibeeramu hikma kibeeramu oluusi ebyekusiseemu bingi bwe byotakola otya bino ne Musa yali tabimanyi abalwadde tabamanyi ono omwana anaabeera atya mu bukulu tamanyi Allah alina pulaani ki tamanyi pulaani yakubakyusizaamu mwana mulala naye takola atya wali wamanyi ye mwagenda obawanyisizaamu agenda kubeera atya ebitendo bye nabyo tewali wabimanyi naye ono Khidri alina obubaka bwafuna okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri ey'enjawulo byonna abimanyi bwebitimu era bwabibubuulidde wansi yamuga nti wama faaltuhu an amri munnange si ndaba yange ekigambo ekyo wama faaltuhu an amri wewava obwannabbi bwa Khidri timusajja yali afuna wahyu min Allah sekulima gobadde omanyi nti obuvaawo obwannabbi bwa Khidri wama faaltuhu an amri bigambo binene byakola kayate agambye nti tabikola ng'abijja ku kwagala kwe nandaba ye abijja wakati era kugambye nti rabbuhuma so obulongoofu bw'abazadde bano ababiri obulabye nga Allah abukuuma abutwale ne ku baana baabwe obulongoofu bw'abaana bw'abazadde abalongoofu Allah abuterekera abaana ne babufunako omugabo aya eyokubiri mu suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala yakumeka وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله yakumeka ya mwenda Allah subhanahu wa ta'ala yaganti waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa omuntu wazaala abaana
kuno okufa kwe tweraliikirira buli kaseera. Allah ayinza okujjulula n'oleka emabegawo Allah gwogenze naye n'oleka emabegawo ezzadde dhiafa dhurriyatan dhiafa, ezzadde nga terinasobola kweyamba mu ngeri yonna nga linafu. Ayoza ati kati Allah bwanjulira wano bano oba basoma batya? Wakoze ku strength abaana bo bazadde, wakoze ku strength abaana bo kubayinza okusigala kati sega Allah akujululawo kukyalina mumuzigo sega Allah akujululirawo abaana bo basigala batya? kyajjako mubwongo ogwo oba kirimu ebyo byotalowoozako. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية نيجا ضعافا ألا يجب وخافوا عليهم باتيري ليرين أبانا بوتو بالزيك وكوكو زانغا بوياغالا tobakoleredde Allah kutwalidde mu ngama ati amutwalidde mu maanyi naye abaleta abazadde khafu alayhim kati akole ki? abaana baana n'abalerera ku busiraamu bw'oyagala bw'obaddeko obwekiwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa eddagala yagamba nti khaafu alayhim yagamba nti gwe kola kino wammanga falyattaqu llah falyattaqu llah. Omusingo gw'abaana bo takuwayo tata rahma, omusingo gw'abarahma gwe kutyaku Allah ne baama waabwe. Ebisigadde Allah ne bw'anaakujjulula walillahi alhamd ayina enteekateeka yaabwe. Mwali mukyegenderezaako mukirabako abaana b'abantu Allah bajjuludde nga babajjamu akati Allah, mwali mwegenderezaako engeri Allah gy'abakuzaamu? Nze ninayo bwe mmanyi eyo naye nga obatululako ogati alhamdulillah tobalinayo nje bali eyo nga teyabalera oba bano mbogereko oba mbaleke. mu bantu benalabamu betwawangaala nabo nga tubalabamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala ne baleka dhurriyata dhiafa mulimu Abdul Hakim Sekimpi obwana bwe mumanyi bwasigala twatiya bwani twala tugende mulbuji naye mukakasa kuwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeewunyisa abaana abo bazunga mu ebiri Allah naafuna wabatebenkereza nasemyeyo okulabako ku kalenzi oba kali mu siniya 6 ku Bilali nukeyagala masha Allah. n'abalala obulongoofu bw'abazadde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala awa ku baana baabwe omugabo ku bulongoofu obwo. Abavubuka abantu mu abakulu muti Allah subhanahu wa ta'ala bwemba mulina okulumirwa ezzadde lye muzaala linaafaanagana litya bitandikira ku mu abazadde. kazalik n'ekyennyume kyakyo n'obwonooneku bw'abazadde si bwangu abaana kububuuka. Allah tusaasire. aya endala
سورة آل عمران وبا في بقرة أم كنتم شهداء سورة البقرة آية كمكة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت تكومي أستم الستم أرد مواريو متسير يعقوب ngali awo ku buliri alabi awuli obulamu bugenda yalina obweraliikirivu ddala Allah subhanahu wa ta'ala amujjulula naye ezzadde lye lisigala litya awuli obulamu bukola butya obulamu bugenda naye abantu bwe babeera mu mbeera ezo abaana baabwe bajja mwaliwo mu kiseera Yaqubu bwe yali ku njegozego z'okutukawo n'obulamu buno naye yagamba nti idh qaala libanihi yagamba abaana be mu ngeri yakubabuuza n'ababuuza nti ma ta'buduuna min ba'di Allah ayinza okuntwala buli obulamu nyinza obutabusigaza naye tugeze nti Allah akoze atya ageze mwe musigadde emabega mugenda kusigala nga musinzani ما تعبدون من بعد ani alina obweraliikirivu obwo ng'awangaala n'abaana be ani alina obweraliikirivu obwo ng'awangaala n'abaana be nti senga Allah amujja mu nsi ezzadde lye ligenda kusigala nga lisinza ki obweraliikirivu bwe tulina bw'abaana bammwe Allah bw'aba abajjuludde bagenda kusigaza bugagga ki بملكربوه لانظر الى هم نبي من انبياء الله تنون الى التوانية وبونغو والنبي بالنبي الله سبحانه وتعالى ما تعبدون من بعدي الله بوانز جولا بانا بانغي بس غدا كون ذكر زيفانا غنيتيا بس غدا بسينزاني okumanya obulongoofu bwo buyina ensonga nnene ku baana bo wulira abaana bwe baayawunukula kitaabwe qaalu na'budu ilahaka na'budu ilahaka tetugenda kusigala nga tusinza oyo gwe wennyini gwe tugwa obadde osinza abaana si kyangu nnyo kuva ku nkola kitaabwe kwakozaga kwabadde na'budu ilahaka okumanya bwebanga erondodde kuva mabega ne ku bajjajja baabwe nga baalabako ku bajjajjaabwe kyabbeeyi obulungamu okubeera ng'omwana abulabye ku taata we oba abulabye ku maama we oba nga Allah n'abawangaza ne balaba ne ku bajjajjaabwe ne babulabako ne ku bajjajjaabwe olaba abaana bwe basukka kitaabwe ekati ensinza eyo gye tukulabyeko wa ilaha abaika yensinza yennyini gye tulaba ne ku bataata bo bajjajjaffe era ne babamenya Ibrahima jjajja Bulayimu enkola eyo yennyini gye tumulabako wa Ismaila najjajja Semaili wa Sakka najjajjani wa Ishaqa najjajja Sakka mubalabyeko mundabyeko ki ne bajjajja bamwe mbalabyeko ki ilahan wahida tutulete tulabye kumwe najjajja bajjajja tubalabye kusinza asinzibwa atya uliye ekigambo ekizza amaanyi mutaata ku buliri agati wa nahnu lahu muslimun naffe oyo yennyini gwe tugyemulukukidde naffe tuli basiraamu abagyemulukukira oyo buno obulungamu abaana babugjeyo bazadde baabwe bazadde baabwe salahu al-aba yaddakhiruha Allahu lil-abna obulongoofu bw'abazadde
Allah subhanahu wa ta'ala obuterekera abati era abantu beewuunya nnyo ekyennyume senga kirabiddwako nga taata oba maama abadde ku bulongo okwo ne balaba omwana ng'akutte ekkubo ddala ng'alalambadde era mu suratu Maryam oba abantu bwe baanenya Maryamu nga tebannamanya nsonga ye baamunenya lwa kitaawe naani nannyina bamugandi Allah subhanahu wa ta'ala ganti wa atat bihi فأتت به قومها تحمله بواتيو أنا يا من يا مبيه ونحن نحكم بالظاهر abantu balamulebe byebakola batya byebalabako wallahu yatawalla sarair ebyekyama Allah yamanyi kati bogwe omwana muwala wazze oba ku kitundu azza akutta omwana era akugamba ti mwana we embaga temugiryanga kati mumugambe mutya faatat bihi era naye yabimanya kuwani bweyagenda okumuzaalira yalina obweraliikirivu faajaaha almakhaafu ila jidhi nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya byonna obulumi nebigenda okuddirira bino genda biyita mutya mala kuzaala mwana we asitula ajja mu bantu akomawo yuke yali yabagwamuko n'agenda gyagenze naye baamubuuza kati ya ukhta Harun oyo mubuuke naye bamuga ti ma kaana ummuke imraa sawin ma kaana abuki imraa sawin basookera ku taata kitaawo titumanyiiko mwononefu ma kaana abuki imraa sawin obwamalaaya buno obulakidde mu kibuuzo kino kikusindisa eno wama kanat ummuki baghiya wama kanat ummuki yotuuka okubeeranga oyenda n'okuzaala n'ozaala tiye maama wo tiyali malaaya ekyewuunyisa bw'oba malaaya wabugjeewa taatawo tamanyiddwako bwononefu maama wo tamanyiddwako bwa malaaya naye gwe otandise kuzaala bwana mu kipukupuku olabye tebabigatta salahu laba yaddakhiruha llahu lilabna era enkomerero ya byonna byagenda okweyoleka nga Maryamu tabangako mukozi wa bwononefu ng'azadde omwana ng'atamuzadde mu ngeri etaliki ya bwononefu nikamulondoola akanyina ne kitaawe abavubuka muzaala abaana abantu abakulu muzaala abaana naye obulongoofu bwammwe ensonga nkulu buli yenna azaala omwana obulongoofu bwammwe ensonga nkulu kubeera obwo kitegeeza obukola wakati mu kumwagala kati wabanga obwagala ng'obudde kuggwa okubukola omwana okumukulabirako omulabizi y'omuvumenti y'obyebyazi omwana aziraba ekyokubiri ne bwe kuba kulera era naabuze ojja okukubiriza omwana wo akomekereze ng'agasse wakati w'ekyo kyalaba n'ekyo ky'omulererako agatta tarubiya za ngeri mmeka agatta tarubiya za ngeri bbiri zonna nga zimuvuga zimutwala ku buki zimutwala ku bulongoofu fahimtum n'obwononefu nno bwe butyo aboononefu وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله سورة ايه سورة البقرة آية ورزل البير وإما إدانة مبقرة توي
yangu wasina garubindi zigumulaba wano kati mala kukakanya amaaso gano okubiraba 10 mmeka 17 ya Bakara ya Maida. Waliwo abantu abatagala kugoberera mazima, waliwo abantu abatagala kugoberera abatagala kugoberera mazima. 17 17 Bakara 17. Waliwo abantu abatagala kugoberera mazima, babeera ku bwonooneku, babeera ku bid'at, babeera ku bid'at. Bannabid'a bato n'abakulu bid'a bazijjawa bazisoma busomi mu bitabo oba bid'a bubuze naye abaziriko bazijjawa ate ne bazekwatirako nno nnyo kabani ku ndongo tebagita. Omanyi lwaki? Ne bw'osoma ayati ne hadithi n'ozimalayo ku munnabid'a nga yagiyonka ku kitaawe, ebyo bigambo si byange. Suratul Baqara aya 17 Allah kati wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu agita abantu edduwa y'omuzadde rabbana edduwa y'omuzadde ya rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ne bw'ogisoma n'oleeta aya buli yonna weeri, yayagala ya lam nashraha na Yasini na Waqi'a na twala tugende kyokyakatero obitegedde. Soma aya soma hadith qalu obala bisoma ne bakugamba tewali buzibu naye ffe bal nattabi'u ma alfaina alayhi abaana. Taata bazze taata zo batanajja toyinza kunzija ku nkola ya taata munange, toyinza kunzija ku nkola ya taata. Obubuze bw'abazadde, obubuze bw'abazadde abaana basenaku. Ekibuuzo oli yayenda n'azaala omwana, n'omwana naye yayenda. Naye kyali mwezi muto ewaffe we nakulabye, omukazi yali onaiba ng'akuba abaana. Kati waliwo aganzizzaawo mu bavubuka baawo okumpi, ne kimukola mubi n'amukwata emigo n'akuba. Naye wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, omanyi abaana abalenzi abaana bwe bazannya ozannyira awamu buli baawamu ku kyalo, kati baali babakuba nga ffe tuli bagundi babakuba. Omwana yagamba nnyini ekigambo, Allah musaasi omukazi oyo yafa, yamuga ati maama bwonkuba naye ng'oyagala gundi. Bwonkuba naye gwe ng'oyagala gundi. Kati ogambye oti emuyita erinnya, kati zoyika ogambye oti kati gwonkuba gwe ng'oyagala gundi. Ndayire yatonda Allah omukazi yateeka wakati omuggo n'amuvaako. Talina nsonga lwaki onkuba, tolina nsonga lwaki okola. Abaana bal nattabi'u, fetugoberera ma alfaina alayhi abaana. Kayinza kunzija ku nkola ya taata. Awo bannabid'a akubuuze kyogamba nti bataata baffe ne bajjajja bo bali ku bubuuze. Ayongerayo kati kyogamba nti taata ne taata bali mu muliro.
naye Allah byo abiteekawo mu lwatu mu nduli nagati walau kana abauhum tekiri nti kitaawo yali nga la yaqiluna shay'a tali yali amanye nnyo teruganyi taatawo yalina kuwalimu mukulu wa twali kuwala tugende yali muwalimu w'ekyalo kyamu naye yali amanyi la yaqiluna shay'a kasajja batuwa ekyo babimanyi baali tebabimanyi yamala munna akagoba maye bwe yakomekereza yagati wala yahtaduni nebe baaliko wadde mubalondoola tebwali bulungamu naye olwokuba kwe bawangalira naawe nowangaala nga bwatyo bwolaba obukyamu bw'abazadde abaana tebayinza butabufunako eyo maida yakumeka 14 maida 14 Allah subhanahu wa ta'ala yanoganya ensonga yemu n'alaga nti abantu bagagubira ku bitali bituufu olw'okubanga bakitaabwe baali bakola batya enkola kwe baali wa idha qila lahum ta'alau nebwebegayirira otya ta'alau n'obakoola nawaga nti mujje ila ma anzala Allah wa ila rasuli bali mudde ku mbeera omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa gye yayigiriza goberera omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala qaalu omugamba Allah omugamba mbaka wa Allah bakyakwalula agati hasbuna tetulina kwetaavu bwebyo bitumalira hasbuna bitumalira bebikisebo ma wajadina alaihi abaana nze taata gwolaba taata yali mujungute taata yali imaamu tubatwala kugende ne babeera ku olwo mububuze hasbuna ma wajadna alaihi abaana nawulira Allah bwe yabikubekereze yaga nti awalau kana abauhum tekiri nti bakitaabwe la ya'lamuna shay'an baali tebamanyi bino baali tebamanyi bulungamu baali tebamanyi mazima wallahi babale nnyo abazaalibwa abazadde nga baali bamanye eddiini kubula eddiini y'abazadde bammwe yali yakugoberera bawalimu ba ku bitundu eddiini y'abazadde bammwe majority bannayuganda eddiini y'abazadde bammwe yali yakugoberera bawalimu ba mulembe ogwo nga n'abawalimu abagoberebwa ku bitundu nze omu kubalina abazadde abawalimu nze omu kubalina abazadde abawalimu naye kitange yalinga agezaako okulondoola amazima Allah amusaasire era kyamuleetera obuzibu bungi nebyo byamukomya Allah yasinga okumanya naye ate lina taata amuddako oyo yeepangadde nga ku kitundu ye muwalimu w'ekitundu naye iri mukiiga gy'alina miskini miskini paka Allah bwe yamujjulula yeeyo nina abalala abakitanga abato kwe bali ku kitundu okwo kubatuzaala okwo la hawla wala quwwata illa billah la ya'lamuna shay'a wala yahtadun wallahi okaluubirirwa okubagamba mmwe bantu mmwe okaluubirirwa okubagamba nti abawalimu abo ne Qur'an tebamanyi gisoma hakugenda ogenda mazima ne Qur'an obuqur'an mwabeeta akatebe bagimanya abawalimu bewamwe okugisoma Qur'an
namumanyi abo wali buli baliko namanyi abo wali buli baliko Qur'ani yajidde baba muzisoma gye batamanyi kusoma bagenda jidda mu batya amateeka gye batamanyi kusoma agiwulu bagenda jidda mu batya amateeka wallahi abo walimu babeera abakampala abawalimu babeera abakampala ne bwobawo ebitabo tebasobola bisoma bakulu b'amatwale badistriktikazi batwala tugege baimaamu niyo mbikozezaga tusoma nolaba etaabu baganda bange obwonoonefu bw'abazadde bwe munaabeera ku bwonoonefu mwabavubuka muzaala abaana naye abaana bwe munaabazaalira ku bwonoonefu bajja kusena ku bwonoonefu bwammwe shi'tum am abaitum oba mwagala oba temwagala so bino bye mulaba bino bwe bityo bwe bitambula bigenderera ebigenderera ebigenderera bisikiragana tutya Allah subhanahu wa ta'ala tugezeeko okulongoosa obulongoofu obwo bujja kgenda mu zadde lyaffe mwewale obubuze mwewale obujeemu mwewale obwonoonefu bujja kgenda mu zadde lyamu هذا والله أعلم ekibuuzo ekirala sikumanyi mubasiga ekibuuzo kyono sikumanyi mubakola batya mubasika bireke bigende gye biraga tolina bwetaavu bwakusikira ebyo kati Allah akugezesa n'afa nga ate alina obusente ng'ate gwe oli mwavu n'obwira obujiji buuzo ekirala bwobibuuza ate gwe bikaluubirira My question is, does the Islamic law allow the people to go back? Because we even hear that COVID-19 started in the area where they came back to share. abuuza kulya bijonyi abuuza ku birunda obinyira okubirya ani abirya because we even hear that COVID-19 started in the areas where they eat bats. Aren't you hear? Tolina proof that ebyahiya bingi Allah yabitugana. Inna Allah hadith ya Abu Huraira, inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrah lakum thalatha. Allah mbyata yagala kumwe kila wakala bagamba we hear. Here say yatujagala. Amma obuwondo sinayo bujulizi bwa abantu babulya simanyiyo gye babulya nawulidde balya naye obuwondo sinabulyayo babulya muteeka nnyo kuba China buli kyemwagadde leeta obujulizi leeta ebirala leeta ekibuuzo ekirala
kati kasi mu China tiguwala bangaabirya era kira wakala abachina tebalina kibatalya abachina tebalina kibatalya sebo watambula nogera China nobasanga nga bali leeta ekibuuzo ekirala ekyo kisigazi tukutumiza abalina obusobozi okuwasa abakyala abasuuka ku omubiri ewasa era alina basatu naye obusobozi bwawendewo araba ki agumiikiriza bujja kudda naye kasi butalina bibuuzo awe byonna byonna temulimu kandi kino ekibuuzo tukyabuuzizza sente zakendedde buki sente zakendedde bukendeezi amalako takyamalako atya amalirako ddala abategwa liyunfiqu dhu saati buli abadde mu bugazi ng'alina obugabirizi Allah bwamuwa mu bugazi n'alabirira abaki abantu be waman qudira alayhi rizquhu bwebukendeera faliyunfiqu mimma ataahu Allah muleke kutiisatiisa nammwe tukulidde mu families z'abantu bangi teeka bulungi tebabulwangako kyakulya wakugwera wogwa nze simulabangako n'omu bannange mukkirize oba mukole mutya oba mugaane Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kuteeka bitonde wantu n'atabirabirira tekiriyo tebakulimba nina mukwano gwange alina abakyala bana naye omwaka mulamba abadde n'okusoomozebwa kw'ebyenfuna naye era nga wadde oba afunye kawunga oba bijanjaalo naye era nga bafuna ekyokukola kutya ekyokulya tibakulimba Allah tayinza teeka baddu b'ebitonde bye byatonze wala taqtulu awladakum khashyata imlak waliyo n'abatuuka okubatta nkole ntya mu byonoono ebibi an taqtula waladak khashyata an yat'ama ma'ak okulowooza okukola byokola ku zadde lyo ku bantu bo olw'okutya obuki ono abantu bwabadde nabo nga Allah subhanahu wa ta'ala abawo buti kati agati takyalina naye balya nkakasa balya nze nkakasa boja okuŋŋamba nti tebalya nze nkakasa bakola bati ebintu ebimu mwagala byetwogeza naye tetuba tutubyagala mu bantu abalina ku famire ennene taata wange yalimu bantu abalina ku famire ennene taata wange yakolaga yalimu naye kyatuuka ekiseera nga olutalo lwa Museveni oluwedde kitange ne bamutwala ne bamusena ne bamutwala gye bamutwala ne lusigala ne maama twasigala mu ka junction wali ewajjakana bayitawo wajjakana waliwo ka junction akasooka nga ovudde wansi bwoti kali awo nga n'ennyumba mukwano gwa taata eyamugamba nti ewammwe tewannatereera ogira obeera wano n'abantu bo mpaka ewammwe bwe watereera nimugende bamusena tuli awo nga sirina mugabirizi wonna naye nga famire eri mu bantu 14 ne tusigala ne maama soda Allah musasire
naye kojja mwanyina wa maama yamuwa ensawo y'amande n'amugaa nti mubeere okwo. mubeere okwo. maama n'atandika okutunda obwanda mu sitenseni awo nga kwe tulina okujja ekyokulya, kwe tulina okufuna ekyobujjanjabi. Abasoma tulinga 6 bwete twafa era tebwakeerako ku makya maama n'aga nti famire ekoze etya ennemye. هذا يذكرني ngeri gye tufunamu ekyokulya nga tulina kukijja bwayiise myera oba kaleerwe wetusanga egyalayise. naye nga maama akuga nti kwata ekikapu tugende, ne mutambuza bigere okuvaawo ne mujja nga mutambula. naye nga bwe tusanga eryanda nga tiwange ronda eryanda liiryo teeka mu kikapu. bwe musanga ettooke erya oba lyakunkumuse ku mmotoka oba ki, ronda emmere tugende. bwebanga asobodde kufumba katogo mulundi gumu nga mujja kalya ku ssaawa zammwe 12 12 mpaka enkya. ani akugamba nti famire yaliberedde omuntu bwe yawovuwadde? ani akugamba? mani yakiribu alaik? onampulira covid, abantu badde mu covid wane emyaka teriyo gwe bagambye nti yakudde olw'obugabirizi, teriyo. mubula batandika nnaku 14 mubeera mu nju, buli omu yeeraliikirira tugenda kulya ki, ne tulya ne ziggwako. buli omu ne yeesunga aga nti ebifaanaganye bwebiti kati 21 tuga nti entaana basime yaani gye baaziikamu. nebigendera bwe bityo ne tukwata mu mwezi, ne tukwata omwaka, ne tukwata n'omwaka omulala. والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط. الله twasumula lwayagadde okusumulula ate n'akwatamu lwayagadde okukola kutya, ayagadde okukwatamu. kirizanga muganda wange ebintu bibiri Allah yabiteekateeka nga bitambulira wamu: al ajal wal rizq, al ajal wal arzaq, entuuko z'omuntu n'obugabirizi bw'omuntu. fama daana al ajalu baqiya, ekitonde kyonna muntu ebbanga likimalanga Allah kyakirese ku nsi. kana al arzaqu atiya, obugabirizi bw'ekitonde ekyo Allah kyanatta buba bukyaliyo. اتقوا الله يا الله سبحانه وتعالى واجملوا في الطلب. مكواتama kuba amatuufu ag'okunoonya obugabirizi. obugabirizi buli madhumuni, obugabirizi buli assurance, obugabirizi buliko garanti ya Allah. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعلم مستقرها ومستودعها. شوفوا يا شباب تيجي دقوا ويتبع الله سبحانه وتعالى يا من
noteekateeka ti omuntu awasizza azadde abaana akoze famire oba omwana omukyalo omu oba bakyala babiri oba basatu tikati bayavuwadde kati bate omukazi gwotadde kati ate abaana bagende nabo abalage nabo Allah ajja kubagabirira mu butono bwe banaabeerayo n'obungi era nabwo bujja kukola kutya bujja kujja teweraliikirira la takfaka naam wallahu a'lam teriyo ebyo wano webali abantu nga balina families wano webali abantu nga balina families tebabangako bagagga naye abaana baabwe balya basoma babakuzizza wano webali temulimba bantu namukula kwerimba temwerimba هذا والله أعلم يتسمى المشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنما كنت كان إنجانيا lain ada bicara kubur nama sesuatu yang menjadi enggak nanti yang sesuatu menjadi tidak ada. Hadith eyo nyangu ya kutegeera tusookawo mikono gyaffe ng'eŋŋamiya bwegitsookyawo si kituufu si kituufu eŋŋamiya giveeko kuba togimanyi genda kuute ensolo ezo zifaanagana mwe mukimanyi mwali mukyegendereza nti amagulu g'ensolo ezo ŋŋamiya n'ente ag'emabega gakola bwega geefunyiza mabega mukimanyi ekyo ne bw'oba oyagala tesobola gasoosaawo tesobola kubanga geefunyizaawa era nti egasituleeti n'eŋŋamiya bwetyo ekyo kitegere ekyo kyekisooka ekyokubiri bw'okimanyi nti gonna amagulu g'ensolo ezo nnya gonna gakwata ku ttaka tewaliwo gali mu bbanga nga gago gwe mikono giri mu bbanga teriyo sirabangayo ŋŋamiya erinanga kangalu oba ente ng'eringa kangalu eyo sigirabangako wabula ebbanga lyonna amagulu g'ente n'eŋŋamiya gabeera ku ttaka gabeera kaaga eyo kitegerekese nakyo ekyokusatu nga kyekisembayo ensolo ezo okwawukanako n'abantu zirina amaviivi naye amaviivi gali ku magulu gaazo ag'omu maaso erabaga nti osiiwuusenga amaviivi g'embuzi tegabeera eno mabega ku magulu g'emabega eviivi ly'embuzi libeera ku magulu gaayo agaati n'eryente bwe lityo n'ery'eŋŋamiya bwe lityo ekigasiiwuusa buli lwegenda okukka wansi esooka kumenya amagulu gaayo ag'emu maaso nekka bwe kiri kati ente eŋŋamiya kyesoosa wansi mu kukka esoosaawo maviivi gaayo wiiki maviivi gaayo gali ku magulu gaayo ag'omuki ag'omu maaso kati man araada mukhalafata ayagala okwawukana mu nzika okwawukana n'ente okwawukana n'eŋŋamiya asooseewo mikono tasoosaawo amaviivi
byanguse okuja ngo yagala kutawaana butawaanyi bw'oba oyagala mukhalafata albair walbaqara wama shabahahuma soosaawo ki mikono kubanga yo esoosaawo ki wiki maviivi gaayo gali muki gali ku bigere byayo ebyo mu maaso nasala gawedde tegeetaaga muyiri munyi teetaagamu kutufumiitiriza na kutegeera na kuba bino ebisolo ng'obimanyi n'omuntu ng'omumanyi okujjako ng'omuntu alina amagulu g'omu maaso ng'ate gali ku ttaka ekyo ndowooza tukikomyawe tegerekesa bulungi omubaka yatugamba twawukane ku nsolo ezo tuzaawukanako tutya nakusoosa mikono gyaffe kuki kubanga bwe tunaasoosa abo amabibi gaffe tufaanagana nazo wallahu alam ago tesimat ala leeta endala tekisembayo ekyo Allah watuwakasini alhamdulillahi rabbil alamin teriyo transaction ya simu jojja kukola nga bagikolera ya bwereere teriyo neki oba osindisa message bajja kukola kutya oba okubye bajja kukola kutya oba balina kibakuwadde bajja kukola kutya bajja kukusala eiza teekako baleme bakusale direct oba bagambe bakuweeyo naye era kibakuwadde bajja kukusala bajja kukyajinga simumanyi mu riba wallahu alam bwe bakuwola olukumi bwe bakuwola airtime ow'olukumi bakuwa 9 kati ate bw'oba osasula alhalalu bayin tewaliwo buzibu omanyi ebintu by'obusiraamu byangu okujjawo nga tobyagatte naye byo biki byangu alhalalu bayin walharamu bayin wabainahuma umurun ebiri halali bimanyiddwa byeyolifu bulungi n'ebiri haramu bikola bitya bimanyiddwa era byeyolifu bulungi wabainahuma wakati waabyo umurun mushtabihat waliwo ebibuzaabuza abaffe kati luno bampadde eyatayimu wa 10 newoze wa 10 ate bampadde 9 kati bagenda kunkyajinga 10 kino bagenda kunkyajinga 10 kiri halal kiri haram baina man yufti bilhalal wa baina man yufti bilharam man ittaqa shubuhat wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha kathirun min an-nas faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi omuntu aleka ebibuzaabuza akuuma eddiini ye naki n'ensaazi akuuma eddiini ye n'ensaazi zireke teweewola airtime bw'onoofuna eziteekako n'oteekako n'okola otya onooteekako n'okuba nofaayo nze njogedde ku airtime njogeddeko ki njogedde ku airtime waliwo ekibuuzaawo ekirala
senga mba nsindika sente wa mama wange gyali oba nsindikira fulani mina nasi gyali sente nam bwe mba nsindika balina okunkyajinga ezisindika era buli sente zirina omutemo oguzikola gutya oguzisindika ezisindika omutwalo zibeera bwe ziti ezisindika emiliyoni zibeera bwe ziti ezisindika emiliyoni 3 zibeera bwe ziti bwe kiri abaffe sente zino zibakyajinga zo ziramulwa zitya na eiza zisindike bakusala ezo oba se ekyo linnya baasiyo tewali buzibu genda olinye baasi otwalire maamawo sente sibayo oba bitegeere mukirize tukomawo olwaleero subhanaka semali totegedde otegedde tokundikire subhanaka allahumma bihamdik obudde si bulungi nnyo ndowoozeebweru eyo mukirize leero tukomaawo هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته